Akakiiko akalondoola enzukanya y'emirimu mu bitongole bya gavumenti aka COSASE kazzemu okusisinkana bakulu mu KCCA ne kabakunya ku by'okugaba pamenti z'okuzimba mu ntobazi n'emivuyo ku ttaka ly'ekibuga erigabwa mu ngeri y'amancoolo, era bakabagamba nti entobazi zonna ziweddewo olwa KCCA okukkiriza abagagga okuzimbamu ebizimbe. Wabula kuli akakiiko k'ebyokuzimba mu KCCA Wasomwanji Muhammad annyonnyodde nti obuzibu buva ku kitongole kya NEMA ekiwa abakulu bano olukusa okuzimba mu ntobazi nga KCCA ejjamu luvannyuma. Ffe bw'ojja ewaffe ng'olina pamiti ya NEMA oba certificate ya NEMA ekukkiriza egamba nti awo oli si lutobazi, tukikonsidaringa nnyo, naye ate tekituwa buyinza bwenkomaledde oba ffe nga KCCA gamba nti no tukuwe. Okujjako naffe tumala kwetegereza kubanga naffe tulina technical person Dr. Okero atuula ku lukiiko lwa building committee ayetegereza ensonga eyo ey'okulaba nti ekifo si kya lutobazi. COSASE era ekunyiza KCCA ku nsonga z'ettaka ly'eddwaliro lya KCCA era ku Nkrumah Road mu Kampala bwe lyajja okuweebwa bagagga bazimbewo akeedi, era yaliko tawunikerako wa Kampala Ruth Kijambu Gamumyukidde mu kakiiko ng'ababaka bamukunya ku nsonga eno. Akakiiko kawuniikiridde okukizuula nti eddwaliro lino eryali ku ploti 71 ku Nkrumah Road yaweebwa kampuni ya Securex nga tennawa kutondebwawo mu mateeka, ekitegeeza nti kampani eno yali ya mpewo. Documents are authored to different companies are given leases, and they occupy extensions, has questions. The Auditor General raises for you a number of these concerns. Now, the legal department must be seen to be aggressive, must be seen to defend and recover for the entity, not just to give up, to just give opinion that there's nothing we can do. That is unacceptable with these glaring realities. No, not after finishing. I was forced to exit for some reasons because of the new KCCA law. So I think that I left a few months after, about 2 or 3 months after. Colleagues, in this same document, when you go to 5, document 5, we're looking at 6, but document 5 is what has that special audit. And you go to the executive summary by the Auditor General. Mr. Chair, this is one of the many leases with lease agreements that have not been followed by KCC. It's good that the Auditor General brought out this one. Abaka bakizudde nti vulugu mungi mu kugaba ettaka lino ng'eyalina okuba liizi ate yamala nefuka free audio w'ettaka ly'obwannannyini nga n'endagaano KCCA gyali ekoze okuteekako emyaliriro 2 nga gya ddwaliro nayo teyatuukirizibwa. Kati ababaka ku COSASE nga bakulemberwa ssentebe Joyo Ssennyonyi balumina ogw'engulu ne bateeka KCCA ku nninga ennulo ettaka lino lidde emikono gyayo kuba lyagabwa mu mancoolo. Ate olwamala ne bafuuka kampani nga baza okufuna liizi kwekanga ebintu binnange eby'ekiyaayi. Ate mu liizi eyo bakkaanya nti kakati awawaali eddwaliro lya KCCA wali ku Nkrumah Road lirina okusigalako, ne kati kyafuuka kintu kirala ne liizi kakati bagifuula freehold kati ya bwannannyini ddala era health center eyo tekyaliwo. Abantu bano mu Kampala abaagala okufuna obujjanjabi kati balina genda malwaliro either aga private oba ki. Nankulu wa KCCA Dorothy Kisaka ne munnamateeka wa KCCA Kalebu Mugisha beeyamye okuddamu okwekenneenya amateeka balabe nga basobola okununula ettaka lino. Right now the KCCA has constituted a CID unit internally who have just reported in this month, and we are going to ensure that the revelations made by the Auditor General are taken up to the next level. Paul Siano Mchibi, Neyuda Musisi, BBS Terefayina, Ageesigika.